KCCA FC yesoze oluzanya oluddako mu mpaka za Africa eza CAF Champions League nga bawanduddemu Primeiro de Agosto ya Angola ku ggoolo ey'okubugenyi. Ogwasooka KCCA FC yawangula ku ggoolo emu ku bwerere ate leero mu gw'okuddingana ku bugenyi bannyinemu bawangudde ku ggoolo 2-1 ne gugwa 2-2 nga kati KCCA FC esinkanye Mamelodi Sundowns eya South Africa ku luzanya oluddako. Ate bwe tukomawo wano ewaffe mu mpaka eza Uganda Cup abakyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi aba Express FC basiitanye okuwandula mu Doves All Stars ku luzanya lwa lawundi eya 32. Express ewangulidde mu penalty ggoolo 4-3 oluvannyuma lw'eddakiika e9 okuggwako nga ziri 0-0. Katulabe nga bwe bibadde. Kulaba okwange technically twaganye oku concentrating on emipiira. We've been giving away emipiira nga tetulina pressure. Then kitegeeza bali babadde bakubayo nnyo ebiseera ebisinga naye ate nga naffe tukubayo bukubi. So otunulira physical part of it babadde batusinga okubeera physical. Ate nga bituuka byakudduka they are good ate nga naffe bwe tukwata okubayo bukubi. Empaka za Woodball ez'ebitongole zitandise ku moves nga abazannyi abasukka mu 10 be bavuganya ate z'empaka z'omupiira eza Community Policing e Makindye zituuse ku luzanya lwa semi-final. Omusasi waffe abaddeyo. Empaka zino eza Woodball Corporate Circuit zigiddwako akawuwo ku mobs nakawa nga bazanya kuva mu bitongole ebyenjawulo muri Vision Group, Bank of Uganda, Indejo University, mobs, St. Joseph Technical Institute Kisubi n'ebirala be bavuganyiza. David Mutebi wa St. Joseph Technical Institute Kisubi awangudde mbasajja n'obugoba 5-5 ng'ate Tina Balemesa owa UNEB yawangudde mbakazi. Enebadde rawundi esooka y'empaka zino kwezi 6 ezirina okuzanyibwa nga rawundi ey'okubiri yakubaawo mu mwezi ogwokuna. Game efuuse so competitive in that now oba wozanya nga to practicinze oyinza oviiramu awo ne bakuba. Teekateeka federation eterera kati ebintu bingi balifaliko ebali ku kit gw'emitu byonna bitegereka abantu bonna bajja balina material n'olwekyo tusuubira nti Woodball agenda kweyongera bulungi ogenda mu maaso. Ate okuvaako ekansanga empaka za Kabalagala Community Tournament zituuse ku luzanya olwa semi-final. Mu quarter final ezizanyiddwa akawungezi ka leero Buziga ekubye Bukasa ku ggoolo 3 ku bwereere. Kabalagala ekubye Gaba ku ggoolo 1 ku bwereere ng'ate Nsambya Lwerwe ekubye Kisugu mu penalty 5-4. Mu kubaka okw'abakazi Kibuli ekubye Lukuli 24-21. Kabalagala, Gaba ne Buziga nazo ziyiseewo. Semi-final ez'abasajja n'abakazi za kuzanyibwa ku weekend ejja. Ate ye yaliko omuzanyi wa KCCA FC Andrew Sekayombe agattiddwa mu bufumbo obutukuvu ne mwana munne Enjo Businje bagattiddwa mu kanisa ya Miracle Center Lubaga n'oluvannyuma ne basembeza abagenyi baabwe ku Ketimu Gardens ekyanja wakati mu ssanyu. Sekayombe aliko mu KCCA FC mu sizoni ya 2011-2012 wansi w'omutendesi Matia Lule nga kati omupiira ogw'ensimbi agukyangira mu Tusker FC eye Kenya. Leero mu mboozi yammwe ey'ebyemizannyo tukuleetedde Sam Muwonge Mahaba ng'alombojja obulamu bwe mu muzannyo gw'eggaali z'empaka n'enteekateeka z'alina okugutwala mu maaso. Mahaba yaweereddwa ekisanja ekirala okukulembera omuzannyo guno mu ggwanga wiiki ewedde. nga 12 omwezi guno abakiise ba klabu ez'enjawulo balonze Sam Muwonge Mahaba addemu akulembera ekibiina ky'eggaali z'empaka nga tavuganyiziddwa. Okulonderwa kwa Mahaba kwasanyusiza abamu ate nga balala basigadde si bamativu olw'ensonga ez'enjawulo. Sam Muwonge Mahaba ow'emyaka 58 omuzannyi w'eggaali
yaguyingira n'emyaka 9 mu 1998 ng'atandika okuvuga eggaali ku kyalo gye yava okutandika okuvuga ez'okuvuganya mu 1975 ku YMCA. Gaali zino nazaagala ndi mu ssomero. Jjajjange bwe yangulira eggaali n'engisomerako ne mu kyalo eyo nalabayo omusajja yavuga eggaali by that time zaali ku YMCA. Abo baaliyo abasajja bavuga eggaali neegomba omuzannyo guno ne ŋŋamba luliba lumu nange nemvuga eggaali ez'empaka. Mu biseera byegatta ku ttiimu y'eggwanga era yavuganya mu mpaka ez'enjawulo omwali ne za Commonwealth Games. Mu myaka gy'ekinaana Mahaba yatandika okusoma ogw'obutendesi ku mutendera ogusookerwako era oluvannyuma yasoma omutendera ogwokubiri mu Institute of Sports mu Australia. Mahaba obukulembeze bw'ekibiina ky'eggaali yabutandika mu 1994 ng'adda mu bigere bya Ssenkwangu Ssewagudde n'akulembera okumala emyaka 10. Mu mwaka gw'2000 ebintu byatandika okugootana mu bukulembeze bwa Mahaba era minisita by'emizannyo ebiseera ebyo Okero Oliemu yalagira akakiiko aka National Council Sports okusatula akakiiko ka Mahaba nga Lawrence Byaruhanga yamusikira. Wakati wa 2002 ne 2006 Robert Kiwendo yakulembera omuzannyo oluvannyuma Haji Burhan Ssekibenga yalondebwa okukulembera okutuusa mu 2009. Mu 2009 Mahaba yakomawo nga mu 2013 bamwongera ekisanja ekirala kya myaka 4 ekyaweddeko ku ntandikwa y'omwaka guno. Abakiise Mahaba bamwongedde ekisanja ekirala nga yabuliddwa amwesimbako nga wano wasinzidde n'asamba gye bimwogerwako nti yeremeza mu buyinza. Bwe nzize ntambulira mu ggaali naye nga bannonda olw'obusobozi naye ekikulu mu bukulembeze kirimu okuwuliriza. Kintu kikulu nnyo okuwuliriza b'okulembera. Omuzannyo okubona mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wamu n'abakyalo okugwenyigiramu bye bimu ku Mahaba bye yanyumirizaamu. Bunye eggwanga ate ng'okukyayongera gubunire ddala kubanga twetaaga okusomesa n'okukola kino nga kati eggwanga mu Uganda gumanyiddwa era gubunye. Ku kyabamulwanyisa Mahaba agamba nti tebalina mulamu olw'ensonga nti bonna babaddeko mu bukulembeze. Wali mupya ali mu lutalo obwo ojanga omulala wa byabufuzi obanga anoonya ssente baakikolako ne mbateera emyaka 10 omuzannyo gwagwira ddala totale. Kati olwaleero bw'ovaayo nsobola okuvaayo ng'olina ebipya naye kyandibadde kirungi n'oga nti katukole tuzimbe omuzannyo buli lw'olwana ate tufuna ky'oyagala. Waliwo abalowooza nti Mahaba ateekateeka muwala we Janat Mahaba amuddire mu bigere wabula nga kino Mahaba akiwakanyiza wamu n'omuwandiisi we. Manya nti abaana bano be babeera mu ggaali si kukulembera n'ekintu ekiri mu nnyumba nabo balina okuvuga eggaali. Ng'omuntu ayagala nnyo eggaali kati abaana be babaayo omulala avuddeyo ayagala eggaali ate ekyo kyongera kuzimba muzannyo gwa ggaali. Mu kisanja kino Samwonge Mahaba tubuulidde byalubirira okuteekako essira. Sookera ddala okusomesa abavuzi b'omuzannyo guno. Ekyokubiri okuzimba bakoches okulaba nti bakookinga abavuzi b'eggaali. Ekiwayi ekiwakanya Mahaba nakyo olwaleero kironze obukulembeze bwakyo nga Mathias Lukwago yalondeddwa kuba pulezidenti. Nga tumaliriza mu FA Manchester United ekubye Blackburn Rovers ku ggoolo 2-1 ate yo Tottenham nekuba Fulham ku ggoolo 3 ku bwerere. Bitusobodde okutusaako olunaku olwaleero katuddeyo ewa kuteesa George William.